and she has taken us in how she's anticipating for this year. Yeah, she's one of those beautiful diva that are working so hard to see that the music gets to the next level. Atete kakiriza defeat. Kale kambalekere nembozi njaba kwasa Florence thereafter ebatwali munyumirwe Spice Diana mwebale nyobe tutambudde nabo. Jonathan nkutumidde ko muganda wange Jonathan exclusive ku YouTube munonye ko gayo ya ine byakabi mukama bankumire tusinkana olunaku Ranger. Stay blessed. Oh, you know what? Eh? Guno gwennyini tatuna pikinga bulungi nti omwaka guno ebintu bigenda kyuka nnyo kuba twalabye omwaka ddala nagumazeeko nagenda kuyimba n'abajamaika e London abajamaika bonna nga ali nabo si zonna Caribbean bonna n'abangereza nga naye yavudde mu Africa yekka nga yaliko so olaba ekintu kitambulira ddala nga bwe bakibala management bwe yakibala akati akakutte akati yakalina ate nga talaga nti oba agenda kata omwaka guno akyakayina sebo ne 2024 nagwo gumuweerera akyakayina signs oba oziraba ne effort management gye beetaddemu so byonna ndowooza yabisenge essaawa zino agambe nti ka video kano tukose ka black of course bamanyi kyenjagala so enkwatagana ne Kai's Divo collection nga tukijjayo bulungi koza abamanyi ebyenjagala abyanguya enkolagana n'enteekateeka y'oluyimba ono okuva ku audio kutuuka ku video bitambudde bitya so far so good but dance walaba kintu kya vibe tubadde nnyo eri mu bwampola tondwesanze jagala mukwano katwazeeko mu dance bintu bya vibe club banga ate bwentu wensenkola